أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. الله ثم يبزا ويابتك سرزا أو ثم سباك ويقولون جوهري ممكا ونورنا كرونا ثم سباك تاسوهري ولي ممكا كاريرو نورنا كرواكو nekire bw'abazze tumusaba mu ngeri y'emu atuwa obulungi obumulimu, atutaasa obubi obumulimu, kubanga yasinga okumanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. bye mumanyi biwero, Allah yamanyi ebyayye. Oyinza okulowooza tekijja kubanga bw'okisuubira naye nga kirina kubeera nga Allah bwe yakiteekateeka. Kale edduwa esobola okukendeeza ku bukambwe bw'ekyo ekijja, sinakindi okukiwugula. Allah yagamba uduuni astajib lakum, nze munsabe nja kubaanukula. Ategeeza n'okutwanukula kutukyusiza mbeera eyo gye yali amaze okutukola ki, okutussaamu. Olwedde buli muntu alina embeera gye baamutondera okubaamu, naye edduwa esobola okuseeseetula embeera eyo. Edduwa kintu kikulu mu mbeera ezaffe eza bulijjo. Buli muntu tumuteekerateekera ku mukolo ekyokulya, era nga tetumanyi balya nnyama n'abatalya nnyama, tetumanyi balya muceere musiike n'abatali musiike. Ffe tuteekateeka enteekateeka yaffe nga bwe twaba tuteeseteese. Naye okusaba kw'omuntu kuyinza okukyusa enteekateeka zaffe, n'agamba munnange ondaba nti sisobola kutuula ku katebe. Okusaba kwe ne kukyusa enteekateeka gye twabadde tukoze. Olwedde enteekateeka ebaawo, naye nga waliwo asobola okujja n'asaba ne tukyusa mu nteekateeka eyo. Olwedde Allah gye yakugerera weekiri, naye okusaba kwo kusobola okukyusa enteekateeka y'ekyo kye yali akugeredde. Ky'oba olabanga ayagala nnyo okumusaba, kubanga okusaba kulaga nti okakasizza olina ow'amaanyi asobola okukyusiza, ate omaze omutongoza nti gy'ali, ate n'okakasa nti ayanukula, ate n'okakasa nti gw'oli munafu ku nteekateeka ze. Ye yennyini gw'olina okusaba akukyusize ekifiitinga n'ekyo ky'oyagala. Kati mu kusaba mulimu ebintu bingi ebiraga obunafu bwo, ebiraga amaanyi g'oyo gw'osaba n'obusobozi bwe n'obugazi bwe, ate n'ekisa kye
mu butuufu nti okusaba kulaga obuyinza bwa Allah bungi obutasaba alladhina yastakbiruna an ibadati abeekuluntaza ku by'okunsaba ne beesuulirayo bwannagamba abo ate banyiiza naye ate abamusaba bamusanyusa kubanga mu kusaba mulimu okulaga obunafu bw'asaba n'amaanyi g'oyo gw'osaba n'obugagga bwe n'okumutongoza nti waali ekisa kye obukwata mpola naddala ate nga badde akugambye nja kwanukula ekigambo nja kwanukula kituwa essuubi nti ajja kutukyusiza ku puroguramu eri ey'obwebange yali atuwadde olubereberye nja kubaanukula kubanga ye nannyini puroguramu asobola yamu allahu ma yashaau wa yuthbit asobola okulekawo kye yali akukubyeko ate asobola okukikusangulako fa'aalun lima yurid kyayagala akikolanga bw'aba ayagadde waba ayagalidde kwoyo bw'aba ayagadde wala yusalu amma yafaal tabuuzibwa ku byakola wahum yusalun wadde abantu bo bajja kubuuzibwa tumusaba Allah jalla jalaaluhu atuwa okumutegeera thaniyan atuwa okumusabanga thalithan tumusaba atwanukule rabi'an tumusaba bw'aba atwanukudde aleme kutwala bbanga ddene kubanga ye tabuuzibwa waddembe okubeera nti ayanukulira obudde bwonna bw'aba ayagadde naye bw'aba akwanukudde nga bukyali masha Allah owulira nga kikkolera Allah jalla jalaaluhu buli kitonde kyonna kiwulira nga kimwetaaga buli n'oyo atamwetaaga amwetaaga era bwe bakulyaza amaanyi obulungi ku kintu nga kibadde kyayye nga tolina ngeri gye weerwanako oyinza okuddukira gyali nogakasa Allah gyali Allah ali kulaba ku kitwale Allah ajja kukukwatako n'olw'ensonga eyo tuli ku kigambo ekya zaka mpagi mu mpagi y'obusiraamu naye ekituufu kiri nti etugozoobanyeeko nnyo engeri gyekwata ku byenfuna tutunuulira nnyo abalunzi n'abalimi bwe tuba tulugunyiza mu nsonda eyo kubanga eyaabwe erinnyo kiriya bwoweza kiro bweziti tandikirawo tutubuulira twagaye tutubuulira amabanja goyiseemu ng'olimi sibe twagambye bakakensa batugamba nti ebyo totunyumiza ffe tutunuulira kasooli ono agenda ku Kampala ono gwotadde mu lujja gwe batwala tutunuulira tutunyumiza sente ezagiraki akati n'ezaka y'omulunzi naye alabika omulunzi tatunyumiza nnyo balaalo sente zebatwala eddagala sente ziritwala ffe tubala nte ziriwo oba mbuzi oba ngamiya oba ndiga so nga ate ono w'ebyobusuubuzi ebya bulijjo bamuterawo kafeva nti ye engeri gy'agenda adiiringira mu sente eyaba olunaku lunaku bamugaye nti gwe omwaka oluggwako bala emaali eyo olinawo teweefera ati kuba Allah gw'oli naye taferwa weebale mu bukakafu bw'okwebala bw'oba omaliriza otuule buli miliyoni gw'omusuubuzi emaali yo bweyitako omwaka neweebala bulungi bizinensi yange wezizza omwaka sente ze watandika nazo n'amagoba gaazo
amagoba go ne bwe gatayitako omwaka kasita mwe gava nga zo ziwezezza omwaka gw'amagoba gugoberera omwaka gwa kapito weewereza omwaka amagoba we gawereza kitegeeza ki nti tuulawo otudde obale sente ze watandika nazo watandisa miliyoni 10 mu January 2021 tuula mu January 2022 olabe miliyoni kati olina 25 alhamdulillah bizinesi yo tetambudde bubi gibali mu bukakafu bw'okugibala nga weebala tuula wansi ogambe nti 10 lye natandisa bwe ngattako 15 za 25 buli miliyoni yejeemu 2.5% ng'emitwalo 2.5 n'obugwamu obubale 2.5% yaabwo gwe okiveemu okirekemu Allah akukumire emaali yo agireetemu n'ebbaraka twakirabye nti kyali badde kiwoomu nnyo sente ezo gwe kennyini mwene okulinnya bodaboda oba emmotoka yo ofeffedde abo Allah be yagamba nti be bannannyini zaka mu mwaka omulundi gumu bw'ogendako mu kyalo tofa banne baba bagenda kudduwa naafi nga gwe osala oddawa eyo gima kokoto ate hajononayo ki nti waliwo abasiraamu benjagala okulaba alhamdulillah mwe bakyagenda kudduwa nawe wenyini kudduwa nakulagiza nti waliwo ettaka eggimu weetegereze nnyo bano abatudde ku ki muhabara abatudde ku habara kubaako omugenyi omukulu obubaale bunyokera mu maaso ge bali abantu 5 bana ku ddyo ne ku kkono naye baliyo 5 bana aba 5 tobawa abataano abaliraanye omukulu ku ddyo ne ku kkono abo si bakinywi kyaffe si be twagala kakati gwe onoomanya onooba weetuuzizza oba naakubalira obubi tandikira wali kuw'omukaaga awo bwoti ng'oddeero nodde abo be bannannyini zaka bennyini bw'oba nga tobasobodde bafu naye si ba mu kibuga nagamba ba mu kyalo ozinduukiriza mukolo gwa mu kyalo bano ab'omu kibuga bavuga mmotoka situwawa zaka zaffe genda kuzonoonera mafuta kakati zakati bugula mafuta kujjako ng'obadde otubidde ibini sabi kakuwereddeko mukubo naye gano ag'ekyonoonedde genda kudduwa wagundi omuntu agenda kudduwa tetumuwa mafuta gaffe fenga aba ahli sunna wal jamaa agugabagage kubanga omulimu gwagendako gwennyini sibagumulagira nga ali mu kuzanyira mu busiraamu kaagati ebintu bino tebyogerekeka banna birimu abanene ababiwuliriza ne bagawulira bwavuya yatukuwa ssebo ba maama ku zaka nga gwogenda mu bintu by'obusiraamu ebijwetege mu busiraamu zaka tugitwala ogiwa abantu bo wennyini kyalibadde kirungi nnyo oteekeyo obuvunaanyizibwa okufeffetta baani abagiraki abagisaanidde bwe tusomesa zaka eno munnange obwongo bukujjira nti tugiwa abawalimu basajja bokka omulembe gwakyuka abasajja badduka mu maka gaabwe ne balekamu abakazi n'abaana bwe kiri oba nedda abasajja badduka bijjako obuvunaanyizibwa ne bafubutuka mu maka ne bafubutuka mu mizigo ne baleka obwana bwabwe ne baleka abakyala ne badduka batyo obuvunaanyizibwa kaakati ezaka eno ndowooza twali tuwadde nnyo bakazi okusinziira kati kumanyi embeera ekyusa ennamula embeera eyaliwo abasajja be bagendanga ne banoonya
ebyawaka ebyokulya abaana kusoma fe twasomeranga embeera eriwo naye embeera eriwo kati abasajja oluzaalamu omukazi omwana ng'adduka n'amafiina bwe bamulaba ku tv ng'amuyamba n'akomawo obufumbo kati bwafujjo obufujjo omukazi bw'akaaba ennyo n'amafiina vaayo n'amafiina n'ajja mukazi wattu okubeera nti si musiraamu tekimuggyako okukola mirimu mirungi abantu abamu bakitegeerera ddala nti omuntu atali musiraamu takola mirimu mirungi wallahi agikola era twasoma ddala ne batugamba nti omuntu atali mukkiriza bw'akola ebirungi bamusasulira wano oba mukijjukira eri talinayo mugabo Allah tamulyaza amaanyi amuweera wano abasiraamu mulwana nti ye n'amafiina wonayingiddewo nti ye kale mumbuulire olwo yatuwetaka nga tumbadde mugamba ki sente gubadde yagamekaniza zino ziizo naleka yatawulira enkalana z'abasiraamu oba ekiwuliddeko otumulajaniza n'abali obubi nga basiraamu wasi basiraamu abayamba oba kutegedde kati omuntu ngoyo Allah amwongera n'amuweera wano ebibye eri tajja kubanja munnange nno n'abasiraamu mwebali nga bakola emirimu emirungi egy'essente naye ngeri Allah tagenda bawayadde n'akamu n'akapejja wakadimna ila ma amilu min amalin tugenda awali emirimu gyabwe mu mirimu gye baakola fajaalnahu habaan mansuura tugifuula enfuufu esaasaanye mu bbanga ng'eggulu erisaasaanye makulu nti bagenda kufunamu abo nno basiraamu n'omusiraamu akuba ekitabo omusiraamu alagula haji and haji omusiraamu alina ekitabo genda butambula wano tuba tetukyayagala kyogerako ekibugamba kuba kyaggwa genda entwetwe genda ewammwe agere ewammwe buli omu agenda ewaabwe amaka gonna agalimu ekitabo ne gabeera haji nga yasinga mu Uganda ssente emirimu emirungi gyakola tugiraba azimba emizikiti asaddaaka nnyo azimbye amasomero azimbye ziyunivasite azimbye amalwaliro amanene haji andi haji n'afuka haji ku haji hijja azikola ziddako azagandika sitobanga olina amasabo oba okuba ekitabo ngamba okuba ekitabo omandi kuba kiseeka ngamba amasabo omandi kuba ki kuba emmengo ate bwobigatte bibiri ezulumaatu baaduha fawqa baadin kuba kujja bagidde oliseeka ate neno gyoli neno gyoli naye ako gyekiri kakati abantu ababa n'esente nnyingi nga bakola emirimu mingi batuteeramu amafuta mu mmotoka batugulira amamotoka fe amamotoka tugavuga emizikiti tugisaliramu amataka ge batuwadde naye babagambye nti singa balifiira ku mulimu nga tebagibuuseemu walakad uhiya ilaik Allah agamba nti obubaka nabusindika eri gy'oli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablik ensonga yemu naginnyonnyola abakusooka mu mulimu gw'olimu la in ashrakta bw'onoomala n'ofa ng'oli mukubi wa kitabo bw'olimala n'ofa ng'oli musomi wa ekyo kizibuzi bw'olimala n'ofa ng'oli mukubi wa kitabo bw'olimala n'ofa ng'oli musomi Muganda la yahbatanna amaluka emirimu emirungi gye wakola gyonna genda wegiringisazeemu ekitegeeza nti gyali mirungi omushiriku akola emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala mu maaso ge n'agisazaamu busaza walatakunanna min alkhasirin ojja kubeera mu bantu abali ku loosi kyobadde osuubira okufunamu bw'otakifunamu eba loosi naye nga gyali mirimu mirungi n'engisazaamu
lwaki olwokuba wafa tokyenenyeza ekyokuba ekitabo oba ekyobulaguzi mu njogera ey'okubala ati oluusi tera nenkugamba nti ogira olagula naye bw'olaba nga onootera okufa obuzayo emyaka nga 7 vaayo kaziva ngamba naawe tinaye kati seeka ntegeera ntya ninga oba tokitegeera kakati kubanga ogenda ntya abaana bagamba ate seeka tobatadde ate bagee balagule mba mbatadde abantu abamu bamba ebintu bafuna bulala kale Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abantu balaba mu nsi wama yuminu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun abantu bangi nnyo beeyita nti bantu ba Allah naye abasinga obungi bamusinza bamugattako byatayagala wama kana aktharuhum mu'minin ensi eno history waayo aga nti buli mulembe gugenda okuggwako ng'abasinza obungi tebabadde bakkiriza naawe wenyini gwe mujulizi ku mwoyo gwo oli mukkiriza oba nedda tobuuza omulala sal nafsak buuza mwoyo gwo nyimiridde ntya okusinza byetuze tuli abasomesa nga nze nga seetaze kubuuza istafti qalbak fatwa ginoonye ku mutima gwo naffe kati tukulaba ng'olinga nabbi oli muyonjo naye ddala ddala kyewatadde mu kitanda okijjukira wansi mu kabbo nga seeka takiraba kiro wallairi idha saja naye dde ekiro bwe kisajjakula abantu bakola ebinene embuzi gye mwasaze mu lujja ekiro ne muyiwa omusaayi mu lujja ne muguziika ennyama ne mugirya bwe bakola ye lwaki kiro ebyenda bye mwaziise mu lujja ennyama ne mugenda nayo mwabirekeddeyo ani bamuzeeyi baliraawo eno gye mwasuddeko nga namuku muliro neeteta n'obuuya nga esambira muli bwe bakola tebwefera bw'oba oyagala obulamu bweri ate nga Allah yagaa nti wala al-akhiratu khairu nti yetulaga walungi okusinga wano ate obulungi bwayo khairu waabuka bwalubeerera naye osazeewo gwe osuule ng'endiga ku muliro oziggyeko amaliba nga namu ozisalemu ennimi nga namu osaze kiki njenjagala kuuma mmotoka yange kale tetujja kwogera buli kyetumanyi ate nga basiraamu nnyo mukikola tutuuke mu maaso ga Allah buli omu alumirize munne saba Allah atunyweze naye bulamu atuvuluze naffe ne tumuvuluga kuba buli anaavuluze munne fe tumuvuluze oba yatuvuluze twevuluga bakikola batya twevuluze tuvuluganye ali mpai Qur'ani eyo mala okulaba ki kyatugamba ku bya ssente anti Qur'ani buli bw'okwata olabanga atasomangawo Ayatul Kursi aya egiri emabega Ayatul Kursi si nnene mu Busiraamu naye ne aya egidiridde nga tonna ebibiri 5 nayo si ntene eri eyogera ku ssente zaffe na bugagga bwaffe eya Ayatul Kursi eyogerayo ku Allah agambye a'udhu billahi minash shaitani rrajim Allah akbar ya ayuha alladhina amanu banafi bwe babayita era naffe wasuuzeewo otulo olina tundu wasuze emikolo dwaye omwaka yatuuse ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza olowooza ayita abaana
mu myaka gy'ekinaana yali ayita abaaliwo, mu gy'ekyenda n'ayita abaaliwo, 2000 n'ayita abaliwo, 2010 ayita abaliwo, 2020 ayita ffe. Qur'ani yababeerawo, si abawarabu bali abaaliwo obudde obwo. Qur'ani yaffe ffenna ababeerawo obudde obwo, abalamu si abafu nga bwe bakituwuliisaamu. Ya ayuha alladhina amanu, mwe abaliwo olwaleero abakkiririza mu busiraamu, abalina shahada, abagamba nti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, mwebe mpita ye. Anfiqu, mukke mu nsawo. Anfiqu, muweeyo mu makubo Allah g'ayagala. Anfiqu, mutoole ku bye muyina. Ebyammwe kati ebyakaseera mugulemu ebyolubeerera. Ejjana yakugula. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Allah yagamba abakkiriza mbagulako emyoyo gyammwe, nze kagibawa naye njigula. Ne ssente ze nabawa n'ebyobugagga mbibagulako. Otuweemu ki butter trade? Mumpe emyoyo gyammwe oba mumpe ku ssente zammwe n'ebyobugagga bwammwe, nze mbaweemu ejjana. Ejjana yaggula. Oluusi tugiguza ebiseera. Ogakange ensaaye oba oguze, kansiibe oba oguze, ndeko mu hijja mu umra oba oguze. Oba kutegedde? Ejjana si ya bwereere olw'okuba olabika bulungi, olw'okuba oli muwanvu okusiiba mu kkanzu, olina ekitambaala ekyenkana kasepiki. Ejjana mirimu, si ndabika. Attaqwa haahuna watawazawadu fa inna khayra zadi ttaqwa. Musibe emigugu, musibe entanda. Naye entanda ekyasinza obulungi wano ku nsi kutya Allah, kubanga yentanda egenda okuwonya ekujja mu matigga enkya. Ng'omuntu bw'aba agenda mu lugendo, aye yegenda okukka watazawadu. Basahaba bagendanga abamu okukola hijja nga imaani ze bakulembezza okusinga ki? Ensawo. Naga nti abakasaze nnyini ezintuusa ebyokulya tunaalabira eyo. Oyo omuntu ayinza okweyinula. Kyova olaba nga buli mistake oluusi gy'okolera mu hijja bakulagira sala. Lwaki? Nti wabaawo abagamba nti kenfunye entambula, ebyokulya nja kukola ki? Nja kutetenkanyiza eyo. Kati banja kutetenkanya, Allah yabatetenkanyiza. Nti abakola ensobi balina okusala, banja kutetenkanya ne bagire ki? Ne bakiyitako. Kakati imaani zaalinga nnyingi nga bagenda okukola hijja bava mu ngendo Yamani wawa wala. Naganzi kazisanze enfunye ezintwala ebyokulya tombuulira. Allah naganda abange watazawadu, musibe eki? Entanda. Mweteekereteekere, muleke kweyinula na mbeera yeeri. Muyinza okugwa ku buzibu omwe kennyini oba okusuula bannammwe kuki? Ku buzibu. La darara wala dirara. Gwe kennyini teweesuula mu matigga ate tosuula balala mu matigga. Tolina kyotutte mu byakwebikka, tolina kyotutte mu byakulya, ate otuuka eri ate okose banno. Gwe wennyini oweekosa ate n'okosa n'abalala. Isiraamu tebukkiriza kwekosa ate tebukkiriza kukosa mulala. Watazawadu, musibe ebigomba. Ebigomba obimanyi? Naba ebigomba bibiri. Watazawadu, musibe ebyokulya n'okunywa.
naye fa inna khayra zadi taqwa bwe muba musiba byonna mujjuke nti omugugu ogukyasinza okuba omulungi ate kusiba bukkiriza mugugu gwe bayita bukkiriza kutya Allah guno omugugu ogukola ku mubiri gwo si mubi naye ate funa omugugu ogugusingako obulungi kugenda kukola mirimu gya Allah nga ye nniya ekuli mu mutima okukifunamu eri Allah nga kwamaanyi nnyo okusinga okukifunamu wano kubanga wano oluusi bagendanga mu ibaada ekkirizibwa okukola nga bw'osuubula ya hijja. Allah yatuta n'atugamba nti tetulina musango singa tuba tugenze okukola ibaada ya hijja wamu n'obusuubuzi. Yensonga lwaki osangayo ebisolo by'okusala ababireese tebabireese gaba bigabe. Yensonga lwaki osangayo abantu kubira ekifaananyi ku Namugongo abe Namugongo gikubireko nga hijja tolowooza nti baba bagenze kusinza businza ow'ekibizi kyakitwala babikungunya ebizibizi tebati bagenze gaba bigabe. Oli abuuza Namugongo atuuze nti atuuze bale nakuŋŋanya ebibizi makokoto wawawawawa biba bya bbeeyi oba oyingira wano olaba omukka gwe nolowooza nti bali Namugongo basaba bookya abamala okusaba wali bebagiraki bebalya ate si abwereere omwenge gwe gutyo nako abagutunda emmotoka ziyimirira wali gutambula amala okusaba yanywa amala okusaba yalya oba okutegedde ekifaananyi kyo njagadde okikuba okirabe nti abantu basuubula ebintu eby'ebintu ebyenjawulo kubanga biyamba nnyo abazze okukola ki abazze ku mukolo ogwo. Kaakati ffe eri mu hijja naffe ekyo ekifaananyi kyoba osika kyekimu embizi ozireka oteekewo ente omwenge oguleka oteekewo soda n'amazzi nti bizinensi ziba zikola ki zitambula olw'okuba nti abantu bangi era Allah yagamba waliyashhadu manafia lahum mugende mulabe emigaso egiri wali ojja kusanga ng'omusajja aleese eŋŋamiya 10 oba kitegedde azigezaagize mu byalo eyo azifesseseeyo abawarabu ne balunda nga bakimanyi balinayo sizoni yaki yakijja ngene mumulunda ebibizi nga mulinayo sizoni yaki yennamugongo unaga nti embizi eno madde muzeeyo enjigula ninda ki ninda bajulizi ava mu bajulizi yameketa kubanga lojja jenseera ogiraba naye bwefaanana naye bwenjogera embizi nga gozeeri kuba ekifaananyi kyogera engamiya togiina olina embizi ya neiba wali akati ebifaananyi ebyo byenjagadde gwe nekimu omanye okwoza mu bifaananyi kati ate embizi seeka gyeziri eri olaba bulabi nga ku kyalo kwabaddeko okufiirwa olwaliro mu kufiirwa mulimu emigaso gy'abatunda ebyokulya bo babeera ku leediyo nga tawulira birango lizaatiha wabula awulira ebirango legayiriha lizaati legayiri ebirango abitaddeko okutu si kugenda kuziika wabula kugaa nti ani asinza okuba omuzito mpulire babika Haji gundi wakuziika Wandi Bulemeezi ani alina ku ppiki n'asibako taddaata ye abantu olwaliro okuziika bakufunyemu emigaso emiyitirivu olio gye tuziika n'osanga nga batema n'ennyama embisi abazze okuziika bavaawo nga balidde nti 3 nange ntemerako olw'okuba nti yakitegedde nti Haji ono afudde alesa ebintu bingi olwo kyavaaga nti sente zolyako kati sente zolyako oyo yaba akimanyi abateegera wano wemuviiramu nga wateeka minzaani n'akaliko okuyuuza ntemerako 2 ntemerayo 2 noono kyava agamba nti Haji nange ontemerayo kanyama yavaaga naye naawe munamalako sente wamma muweeyo 2 okukakana nga baleeta ndala eyewegize eki oyo aba yazze kuziika kati okuziika kufuuse nga Namugongo ogenda okulaba ab'Ebutambala nga bayingiddewo baleese ebyamaguzi byabwe batunda ki ab'Ebutambala ntangawuuzi
engeri gye balimu olunanka n'obubumbu obutonotono bwenkana engalo nakutegeeza nti akoko tekamanyi bujaani ak'obujaani ogenda okulaba owaisikurimu eno muli muswala akadera kakaaba oyo waisikuwange naye abaana abato bazze n'abakazi abo baisikurimu ekiri mukuziika ennaku zino basaana nakuteekebwa kukolera tenti lyabwe nti abazze ku byobusuubuzi mudde wali abatambuza soda mu bibokisi bajula mukulinyisa oyinza okulowooza nti bano be bamugize n'osikamu ecupa okukakkana ogenda okola nga agandibwa ssente ebirenge ebiri mbyayi netebereza maama oli okuddira emberengeze nti n'asiba ekikutiya ky'emberenge n'alinda ebirango era bizinesi abantu tebakyawulya birango lwakuziika bawulira lwakukola ssente kaakati nemakka kyenjagadde okugamba nti gye kyasookera buli awali abantu abangi abasuubuzi bo tebakolerawo nsobi ate azaada warahila bw'ofuna entambula n'entanda ebyokulya eri oba okikoze lwa nsonga kubanga Iburahimu yasaba nti ayi Allah abaana mbatadde mu lusenyu wano biwaadin ghairi zi zar'in inda baitika almuharram ensi gye mbataddemu timuli bisigwa naye kasita bali ku state house wano waliwo ennyumbayo nasaba olwekumina samarat njagala obagabirire Allah naga nti kati buli anajjanga e Makka ti ateeke mu nsawo akantu akamutuusa wano nekaanaayirayo oba okutegedde kunuulira si kusikalubiriza abaana bali kubanga we babatadde tebalimaawo amazzi balina zamuzamu egyali tebalimaayo teri micungwa nakati gwe kyogenda osala battira eri n'olinya akati kayo ne bagandi gwokamenye nti ye embuzi omenya akati kawano teri obuti bwa wano Ibulayimu yabagamba tebumenyebwamenyebwa tewali kantu waliwo nnyumba katutaddewo ate akati okamenye nti ono mutwale wali asasula ez'embuzi eringa ffe tulya abazzukulu abatalina kyekyo ossa akanyonyi nti akawano nti mugamba asale endiga nga tuliira mu nsobi zammwe biraga nti zisadaka zooza kati gwe bakozezzaako akati kali komenye kati tolina musango omaze okukola swadaka wali anti ebintu bya Allah bwe bitabirowooza nnyo kati abagaye nti ayo alladhina amanu mu abaliwo abakkiriza ekitekolerwa fujjo kibuga sebo si kya miti naye osanga basimbye obuti bwabwe n'obumenyamenya fayini kabuzi fayini kaki ate akabuzi si kakusula ku muliro nti kagula genda ogulya waliwo omuliro gw'abantu abali obubi abalakasidde ya ayuha alladhina amanu abakkiriza anfiqu mimma razaqnakum bimulina ffe twabibawa mutooleeko mujjemu ebyammwe ebimugenda nabyo okitegere kimanyi anfiqu mimma razaqnakum bye twabawa nga kati mwe mubiinako obuyinza ffe twabibawa mutooleeko bye mutwala omunaga nze sigenda bagambi bagenda mugenda mwenna nyetuulako byotwala ku byenkuwadde byogenda nabyo eri ye naafe aga nze ndirira wano oba eri simanyi oba gwalabyeko ye mwana ojja kunyigiriza maama wo ne taata wo ojja kuleebeeta abantu otunulenga atannalya era eriyo essanyu erisinga erya wano nti naye ligulwa bugulwa kwata byenkuwadde wano otooleko byogenda nabyo eri gye tulaga naye simanyi oba naafe nkitegedde abadde atugamba ki oyimiridde otya gweyimiridde otya okukitegeera kitegeereza oyimiridde nti mimma razaqnakum tekitegeeza nti oli mugagga eri zaka yawedde kati tuli kukuwaayo kuno okukwo nti bw'oba oyagala tomiisinga olunaku
nga tolina kyotadde eri ng'okijja ku kyawano kyokoze eki ofunye 2,000 yubuluzaako 345 ebyeri waliwo olunaku olwawano lujja okukolera eri kati onooba olwawano tolufuddeeko kuteekayo eri lujja kuyitawo nga gati olwaliro ogenda kuwangala oti ntisaateekayo kati ogenda kutunula otya nti simanyi ekitabo kiikino kizze kikubuulidde la raiba fihi alhaqu min rabbika fala takunanna min almumtarin buli kyetwogera wano mazima tubangamu akakunkuna mu byetwogera wabilhaqi anzalnahu wabilhaqi nazala mazima ge galeeta ekintu kino kikitabo munsi mwalimu ebintu by'ebirowoozo by'obufere allah naga nsijja kuwangaliza abantu ku bufere kambaleetera amazima agaanaagaane buganyi wakuli lhaqu min rabbikum bwe kiba kyava eri allah ge mazima kyogere faman shaa falyumin ayagala akigule waman shaa falyakfur ayagala abisuula alinde essaawa 8 agambye nze mbawadde ensiko mwajja timwajja nakantu kati olinako ennyumba olinako nepoloti oyinza otya okumala omwaka byonna byange ebyo poloti gye wagula gwogirinako endagaano naye yange kakati ayagala okutegeeza tewajja nakantu tolinako olina kati bwolinawo tie tolako obweri gyolaga naye nayaga ati aseeka kati kyetuube nakantu kibagambye nti tuukalina naye tolina kyogenda kujjako eri tolinayo kyojja kusangayo okujjako kyokoze eki kyotereseeyo totubanja eri otuuse eri byotatukwasa byetukuwaddeko wano bukyozaalibwa tujja tukuwa buli lunaku yuqimuuna salata wa mimma razaqnaahu kitegeeza nti oluva ku swala ng'osuulayo oba obitegedde otegedde oba totegedde linda ssaawa 8 nga babikuggyemu byonna abaana batandise kulya birye n'abasiraamu bana batalina kisa bajja ku ddwamu 40 ey'omwaka babikulire olaba amagumba bagasule mu nsuku nogati sinamirako kirimiri nisi kya mu umma muno abaffe ne bakiyingizaamu bali ebintu byabannaabwe zulman wa udwana wali okifunyemu kiwu kyozaliwa wakagenda kudduwa myaka teziweza 40 wali ofunye eyo naye nga ddala be wali osabidde mu bukakafu bwokusaba bawere 10 faanana banno agambye atya nti anfiku mimma razaka muweeyo ku byemba wadde wano temulina kimwajja nakyo ati temulina kimutwala naye nga mukyali wano bikyali mannya gammwe eggaali bakyagiyita yo epoloti ekyali yo ngenda gigabira abaana bo naye nga sinnagigaba ekyalimu bifene genda ogabeko ku ffene obukodo bwe butuuse omuntu kati nawanula ffene nga bwe twamuwanula ngedda muze yabuuza ani akisudde kirimu omunnyo anti muteekeko essukaali weeri n'omunnyo gweri si byabwerere nga byawano wano nabawa proof charge mwajja temulina kyemulina nembawa era buli omu kati waali yenyumiikiriza mu bwayinawo naye ekigezo bwe mbawadde ekigezo gye mulaga sigenda kubawa byabwerere wano nabawa byabwerere ng'olwakusula mutandika okwasama n'olya myaka 8 olya ennyama olya amazzi ogula omwenge olidde n'eryo eguli abaagala omwenge gweri mu kukolerere si gwa wano gwa bwerere kutema mbidde ng'ogoya osobola ebyawano byonna nabawa bwerere tulokukyaki razaqnaakum nze kabawa naye gye mulaga wallahi si bya bwerere kakube muliro si gwa bwerere ebijjana si ya bwerere innama hiya amalukum ebyeri mirimu gyammwe
faman wajada khairan alisanga obulungi gye tulaga falyahmadillah weebazanga allah eyakulungamya waman wajada ghaira dhalika alisanga nga tebitambudde bulungi fala yalumanna illa nafsahu tamenyanga omulala amenyanga mwoyo gwe ogutawaayo kuwuliriza byetwogera ebyawanomba wadde sibasaba ebyeriro allah ebyakukolerera tubikola tutya sinziira ku byolina wano byenkuwadde ebyoweereero okolemu bye tulaga nze ndirabira eyo nange nkulinze nze nali muwavu weebale nnyo sigambangako bagagga nabateekako omusulo gwa zaka bayambe abaki naye ndi kukugaba okwa bulijjo yuqimuuna salata wa mimma razaknahum ezo sente teziriiko budde nti zimala kuweza mwaka teziriiko neswabu nti zimala kuwera bweziti eyo sitowa yabagagga mugireke kati ndi ku baavu abaavu ejjana nayo yakugula obadde masiikini ne bakusaddaakira ku kyetukuwadde ku oba otoola masiikini asaddaakire masiikini amusinga okuba obubi kyokulaba bwe bateeka ebifi by'ennyama bisatu ku lusaniya mwenna mubamba masiikini eri ebifi ebyo omuntu omutuufu ayulizaako masiikini munne omukyamu aga nti kiteebedde wange naguba gukusinze lwaki tovulungula saniya gwewe omanyi nti kiteebeddewo nyenya esaniya kyekintu ekitatenguwa onyenya mbunyoyo oti nga kitambula tambuza naye sibo bye tuliko byavunanyizibwa tulikwaya gwenaffe oleeta ebyemmere yewamu wano bye tubawadde temusasudde amazzi ga bwereere munywanga bwe mulabu naye gano amazzi genkuwadde funamu amazzi ge tosobola kusaddaaka amazzi ebyeri byakukola naye ate nga byenakuwa wano byebikola gy'olaga oba okitegedde oba tokitegedde nti ebinkwatako ojja kutegeera enkya mumulaba abantu basaddaaka ne mulowooza nti balina ssente abantu basaddaaka lwakutegeera gye balaga abalala bagaana okusaddaaka ng'ate balina olw'obutamanyi lwaki balina era balagawa era kiki beetagisa eri allahu akbar waliwo omwana muwala allah musansire wala waffe oyo abeera landani eyo yeekwata haji sebbi mumumanyi yaggwako n'agamba oyo ye mimmarazaknakum wange haji sebbi yaggwako emyaka tawezezza 5 ng'aweddeko naye tamiisingangamu mwezi nagumu kumulabirira yagenda okukola n'ategeera nti nte yangaseeka nnoonyeza wenteeka riziki yange omugaa nti nyina ettaka eggimu wano era olunaku lwajjo namutwalidde buli mwezi amuwa emitwalo 15 yali ngaamuwa 10 luli ng'akyasobola okusamba akalaani ke kasita yagwa ku ttaka n'agaana edda kamwongereko tezikyamumala nazitutte eggulu emitwalo 15 amalako omwaka n'akwata omulala naye buli lwenzi wa haji sebbi atulika n'akaaba era bwe yajjangako eno yateranga kuganjala kulaba ku muzeeyi wange n'amuleetera ebintu sukaali biki biki nziraba nti omuntu yagenda okukola naye ate mu kukola kwe ate akoleddemu ebyeri haji sebbi si muganda muntu waluwa naye awangaalidde wa waligaye nti oba okutegedde nti kati oyo omwana yasoma n'agiraki kakati njagala naafe nkubuuza ng'olinayo sebbiwo oba gwe sebbi mu nsi munawo olwanga dde oli muwala ani ng'abakazi tebakola mirimu oli mukazi gwe oli musajja olinayo sebbi
oyinayo bweba kwongerayo emyaka 4 mu nsi osuubirayo mufuna atuze mu Luwarabu obuzebuze abakulumiriza abatalumanyi osuubira mu nsi muno onoovaamu ng'olina sebbi. Lwaki tofuna sebbi nga gwomanyi nti oyo sebbi ti buli wiiki muwa kiro ya sukaali butamanya omuntu bw'amanya kisobola nti sebbi wange yoyo buli wiiki nja kumuwanga kiro ya sukaali kale si wiiki tolina buli mwezi tokisobola buli mwezi kale si buli mwezi buli yidi gwoliwo wano ku nsi kutaawukananga mbuyaga ya mmindi obedde eno wonna ebeegenda mukagwa ensi tetuli mingi olwokuba olugikuba etambula egenda gyekutte ku nsi kuno olinako ekigendererwa singa olwaleero tufa ffenna nga nagaa tukati tufudde okakasa olina weweekutte ettooke lyotemye ekiri kuliisa lyonna kati tuli mu sizoni y'amatooke maama tegaliyo ekiri kuliisa lyonna kiki nga tolaba wali eryengedde ate wano waliwo ekiki gwe wakulu oti atasobola kujjako ekiwagu kukiwa mukazi oli mupangisa alebera n'obwana nesiyamba toyamba natemeretemere ente nosanga omugagga alina obusuku lunyooka obubu nga bwaki oluluyingira bubu ne bumwaniriza n'envu oyagaggawalira bwereera teyamanya mubuulire bino tisitula amenvu ago ogenda olaba essomero ly'obusiraamu ogambe ono omufumbi nti amenvu ago gafumbira abaana bagalye nawe kunsobereko kyokoze wanfiku mimma razaknakum bye tubaweeredde wano ebyobwereere mugulemu ejjana etali ya bwereere mubiguze ejjana akyagala ddi min qabli an yaatiya yawmun ng'olunaku terunnaba kukya tebannaleeta tenti mu makaago muleete obutebe muleete tenti nemulola sente ku butebe netenti musana gujja kwokya abaze okuziika muziike mangu nga temunnayaka kuno seeka webutambala mba nsaalire akadde waffe muziiko sawonnya sawonnya kuba kubaalusi taliyo omuntu waki muziba ku 10 nitunola sente za tenti n'entebe osawonnya tubatulya ekyemisana mwanywa cyayi kaba kajjanja mwani gona omusaba sawa nnyo bazze otumye bamuziika okunnyawo awo emmere weeri entebe tenti ezo zonna sente nno kwoteeka n'emiceere n'ennyama oyinza okusaba abantu tebafumire kyamisana nga bamuzisa kunywa oyagala kulya kyaki jukira naawe bonna bawulama batya okuwonoona sente z'abamulekwa bano abatatya ne baziyingiramu kife tuzeesonze bwe muzeesonda teziba z'abamulekwa bwejjo nga temusonda mumuzikisa agambye njagala emirimu egyo gye mukola min kabli an yaatiya yawmun ng'olunaku terunnaba kujja kuleeta tenti mu makaago na butebe naye kasita tenti banaazireeta mu lujja n'entebe ne bazireeta mu lujja njogerera ku lulimi oluliwo saagala kuwulira balaajana nti kyekintu omuntu kyajja okulaajanira kyokka kino kye bakugamba nti malayika bwe zijja omuntu talaajanira mulimu gwonna agamba lawula akhartani ila ajalin karibin fa asaddaka wa akun min asalihin nti bagira bandeka nsaddaako nti wagaana dda twakugamba nti okusaddaka kulina kubeerawo nga obudde tebunnakya kati bukukeeredde ayogera n'abamunonye
rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu bye mbadde sikola ng'okusaddaka mugira mundeka ayi allah bagaye bandeke kandi kalla kikafuwe kasita otulabako kuba kugenda ng'ente etuuse mu bufula nga ya dhuhiya ebe baba bagitenda nga abasiraamu weebali nti etomera muvaamu aga nti mujendekere ate nga ddala akikakasa n'agirumba n'alumba n'omuguwa ebwe gyemulumba n'agwa n'agirippa ku mayembe kukakana nga kasi mu jjambiya ajjanga zogitaasa pozi ataasagwa yegenda olabye ye terimu omusiraamu kugafeya baka nti ente ojulabe emyaka ebiri afunaali balalogira nti eyo nti abalema myaka ebiri eri awo yali yaguheya nga abatake bazogisala n'erema alinga entebe zitabalema nga ziba zirajana nti naffe twagala obulamu badde njagala mukwate ku byawano eri gye mulaga si bya bwereere nga byawano byennabawa wano nabibawa mutooleko ebyeri bye mugenda nabyo byonna mubyezibikidde wano naye njagala mubiweeyo min kabuli ayaatiya yawumun njagala okikola ekyo kyenkugambye ekyokusaddaaka nga olunaku terunnakya makango lunaku ki la bay'un fiihi olutali mu bizinensi yo egenda kutambula albayu kitegeeza bizinensi ng'olunaku lw'okuggala bizinensi zo terunnaba lwakiro temukoze haji yafudde hajjati yafudde baggaddewo twafiiriddwa wano omusajja omunene oba maama wamutegedde mutabani wa lyazi we bayita nsumba bamuziise jjo oba kwosajja abadde musajja munene wa mugaso mu ggwanga wa mugaso ne mu kitundu kyaffe otegede allah yaga ndi banne mukole ebintu nga obudde bwe buli nesaagala mulaajane ku ssaawa esembayo la bay'un fiihi olunaku bwe lunaakya tewajja kubaawo mmotoka yeekola tewajja kubeerawo kufuweesumululwa bizinensi zigenda kuwummuzibwa si kuwumula bunti bakyaddayo okukola ngenda gaba bintu byo obutakola bwabwe ti bwe banaddamu okusumululawo nga babisombamu kubigaba nze yabikuwa nze yabigaba byonna byobadde nabyo nze nabikuwa razaknaaku ffe twabikuwadde era ffe kennyini beene ffe tugenda okubiwa bannannyini byo bazadde bo abaana bo ne bakyala bo nze nabibawa nga bwe nabikuwa nebikulemu okukolamu ebibyo kandigabire bano abagenda obiddamu ate bakolemu emirimu egyange mu bibyo ate nga tegijja kukugasa ggwe gigasa bo naye ngaomugezi waliwulidde ti bizinensi zonna zolina ebikajjo byolina ensozi n'ensozi nga sinnabigaba nkubiwadde naye jjamu gwe kyowulira nti kino kyekinaasobola okuyamba eri kijje mu bino byenkuwadde nekikulema waliwo olunaku lwengenda okujja mu bizinensi la bay'un fiihi nga tokyakkirizibwa kukola bizinensi yonna ngenda gikwasa bano abadde minisituleta era mbagambe nti kaadi z'emmotoka muzise emmanya g'abano ebyapa by'amataka bano byetubawadde nyamwe mumuwaddeko yaa mumuwe namuwa nze ngaba nabikuwa nekugamba mu byomu oba ojja kyotwala kati kyolina kyotutte mbiwadde abalala ate bajjemu kye batwala baba bategedde bw'ataategeera nti la bay'un fiihi olunaku olutalina bizinensi yegenda kutambula ng'ebyapa by'amataka ebibadde ebyo byongenda kubizza mu baana bo ate beekube
teriyo mugagga aliseka alese era bw'olabanga bulijjo mbagamba bw'olabanga abantu bagamba ewaffe tetuyomba ng'omanya tebalina tebaagiraki tebabalekera naye bw'owuliranga abaana nga bagaa tuli mu kkooti ng'omanya nti waliwo ekibatwalayo mwe be bataalekera kati mugenda mu kkooti mutwalayo ki tebatuulayo tebanyumizaayo si kibanda naye bw'olaba ku kkooti ng'omanya ni muzeeyi akabatyabira ebyenfuna bwe bibeera wabeerawo eŋŋuumi lwaki genda ogguula b'enkoko nga zitudde awo oba embwa bw'oyagala okulaba obuzibu yiwawe etteeka ebbwa ly'ebyendya kiki wafaki waliwakalibwa omukozi ewaffe tetuyomba munaayombera ki kiki ekibayombya fetuna tuli bumu ani yakugamba nti iyira embwa ennyama bwe zisigala nga zitudde zaagala kweryamu maaso nze nnunda bukapa naye bukapa bulina empisa mu kulya akakutte kyekakutte tekayinza kijjako kannewaako kaba kakyagala kano enjala ekaluma naye nga waliwo woningi z'owulira nga kiringa ekitegeeza nti sembera olabe oba onoosigaza eriiso mu byokulya wabawo okuguma kawulugumu waliwo engoma ya Ssaabasajja gyeweta kawulugumu ebyo byonna byotunulako byolina ebyobugagga byoli mu kawulugumu ogenda okuleka abaana nga amajambiya bageeyisaamu eyo maali eyo nze nagigaba naye bwe tagabwa nti butwa tosundi omugagga ng'ali mu bintu bye naagala bino byange nomugandaba baaba tamanyi jamu ebyo byotwala bino bagenda bali ku poliisi la bay'un fiihi planafi awaayo nti bamuze yafaafe wakakyogera gumu naye ng'afiira ekimusajja wa mbwakulekere emaali la bay'un fiihi olaba omwana ava mu kitaayi guno omulembe mugezi wa gwe ayinza okusala aswatu jeneza etegerekekoyo asala aseka paka naafika omusaya galeka mutereyo ddala munamwe mukakase amuterako necupa erimu lukuya aleke kuvaayo kuba tawaanya yawo mulabayo omufiiri muweeyo ng'olunaku olutalimu bizinesi egenda kutambula tokyasobola kusayininga yadde ettaka lyo singa omuntu abadde azze nga mwakola naye endagaano tanategeera nti wafudde n'akyama nga ayagala mumuteerako omukono omuteerako maze guli mu ddiiro omuteerako laba yonfe tokyasobola kusayininga bizinesi yonna any kind of business bikomyewo omudde waayo nga tonnaasirika okyasobola okusayininga n'okwogera biba byakulema kale biteeke mu kiraamo weeyo ng'omaze okufwa ekiraamo kiri kiba respected nnyo abantu bakiwa ekitiibwa omufu yalese ekiraamo yalese yagambye atya njekanzu ye bagiwe muallimu we asaddaaseeko naye kuolwo asaddaakidde mu kiraamo ekiraamo tetukikyusa okujja nga kirimu nyiri byenzija janjogera bunaku bwaba muzeeyi yasaddaase ebyobwewusa nti ente yange ku dduwa ya 40 eyo mugisazeemu mu busiraamu temuli dduwa ya 40 yayonoonye sente z'abaana obusiraamu nabwe bufa ku baana nze butava kubona bazze kulya bala bazze kulya bakati kiramu kyokufate mukitanyidde mutya seeka atugambye muzeeyi bamuwudiisa esente tuziwadde bamulekwanti era mwejjana mwejja kugijawala yagamba nti fabambaddalahu baada ma sami'ahu omuntu alikyusa ekiramu ng'amaze okukiwulira fainama ismuhu ala allazina yubaddiluunahu akabalangulo kakyo abo abakigadadde yubaddiluuna seeka mubaddale nti genda mukawaayiro kali awo waggulu faman khaafa min muusin janafan aw isman wabeerawo sheeka abitegeera n'atya nti omusajja bamuwudiisa ne bamulowoozesa nti edduwa ya 40 ya mu busiraamu kyavudde agiteekamu ente nti seeka abitegeera nayagaa nti tukakyuse nti temuyomba omusajja temugirya ntiwe bannamwandu amamaama
singa ente ya muzeeyi nga yagirese alaamye eddwa seeka abitegeera n'agamba nti ente y'abannamwandu ki kyosinga okwagala ddwa oba abagibagabire bagituga nammwe mubeewo bano balyandye bannaafi tebalina kisa mmwe bannamwandu wallahi babatune baleka ate ne yadde sente amazzi bagakozesezza amafuta bagakozesezza ettala bazaasizza bakunumba bagenda ne bava ku ddwa kirimu okwonoona okuyitiriza emwanyi bazirinnye ejjanja babirinnye bagenzi ebyange si byakulinnyibwa n'agamba mulinnye byabalala n'agamba nti maama agali mulinnye ebyanja bakimanyi naye batya okwogera kuba ababirinnye abakulu basinzirewo bakazi bato omukazi tayogera kati bayogere ddi mutuwe ku kinaala bakyogere ddi maama wano we bakuŋŋaana wa muzeeyi bakutemerako ku kinaala moja oli mubbi ebintu bya muzeeyi mugenda waliwo kuluma naawe oyaya enyimba ezitaliiko nankadde ogenda sebo mwajja bannamwandu wuyo akukkuluma maama wange namwandu omulabye akukkuluma bwe baamala ne bagabana ne bagenda agenda alina kiyalaba baalya bintu byammwe ne batambula nze sajja ne muvuma nze ne mukamala maama naye nga nali ntaasa mariyamu baleke kugirya nawuliranga obusawo wa muceere masepiki genankani bakuwaako kasawo akabisi kewasigaza maama buli akukkuluma bwembuuza kwalina nyini kintu kyali waka kati lwaki nonooza ebyebweru obusawo bw'omuceere obubisi bwalinga wano nga balengera ntuumu tebakuyolerako yadde muzeeyi tebamuyolya si bubisi obufumbe gwe yalya mukazi watagulira amaziga mumujjukizya amaziga ga bba mwemuli mumasanyo tekawali muceere tekawali nyama sopo oli ali mumaziga ga bba yadde okugole idda tennaggwako tebabatemera bano balina ensonyi maama abantu beddua dabayo nfiiri ekyo nja kukivumirira mpaka bwekiriva mu busiraamu oba si ekyo nze nfe ŋŋende naye sisoboka mujja kufa nammwe abaana bano betusomesa bano betusomesa bano irimu yontapa ubihi bajja teri ayagala mubba bano esente yaabwe bagijja Dubai si yakuno si yakumala galiwo etyo yabaana baabwe nga allahu yagisengeka so singa mu bulumwaga la bayun fihi esente z'omwana muwala yazijja Dubai myaka yanaakola muze mulya buli nga alina bwana bwe tukutukwedduwa tebakuwa sente z'abaana babazikozese basome bazze bano batemutojja basomera la bayun fihi olunaku olutaliko bizinensi wala khulla olunaku olutagenda kubaako laavu bonna babadde bakulaavinga batandise okusiimuula ennamba z'essimu yo mu ssimu zaabwe olwayo olwomala okebera essimu ya sheeka Urwanga eri mu ssimu yo togisangulamu mugandawo olunaku lw'okusangula ennamba z'amasimu mu masimu g'abantu taakunda tewakyali nkwatagana ya mukwano ate gwenda kukubira niye buli wajjukubanga buli wiiki Allah atusaasire ne bannaffe abatusoose yaholla bakandagana tujangu naze muganda wo nti nedda banaaze bannange siriimu nga toliimu otya lunaku lwa mukwano kudduka mukwano gwe zisa mukwano omukazi n'amala akeera ku makya nga wafudde essaawa 9 nga teyategedde n'akuzuukusa okusaala n'amala akizuula nti wafudde ku 9 nga yeebase naawe agenda bassengawe n'agaa nti nafunye ekisiraani tokiraba wedda nine maiti nesengawe n'amugaa nti genda onaabe wetangire ebijja siwe kiri maama omwetango kwetangira
kubanga kwegema genda weegeme babaga mugere mwegeme tebukkiriza n'abaganda balinanga omwetango nga beetangira ebigiri n'obutanga akatanga katangira omwetango gutangira byonna akatanga katera kukola ku bino eby'omu bbanga wabaawo ebiyita mu bbanga ebyo byonna byonna biwazimu lubaale okateeka ng'okafumita waggulu ako katangira biri bya mu bbanga air forces amagye g'omu bbanga kakati gano ag'oku ttaka omwetango onaababonaabi nga weetango baali bamanyi amagye gonna ag'oku ttaka n'ag'omu bbanga engeri gy'ogeetangira obisa ne mukadaayi nebukolawo oluki oluwoko oluwakonkola buli kantu allahu akbar olunaku olutaliiko wa mukwano olunaku omwomukwano lwagenda okuteekako ettaka oyo swadaka gyawulira nti ndeka egiweyoko nange mupe ku nkumbi oba kale temugimpadde ng'ateekesayo olubatu ettaka bali saddaaka bajja kuli kusaddaakira n'oli atakuwangako ku kyakulya ajja kulikuwa kikiyo kimu bibiri bisatu nawulekera ppaka mumuwe eswadaka ekintu kye basembayo okusaddaakira be buganda bako n'ab'emikwano ttaka si eribadde likulwanya oyagala ttaka buli kanaku kabalikuwe lino lyakulya buli olikozesenga enju olikozesenga bulangiti olikozesenga byonna olunaku teruliiko bizinesi teruliiko laavu wala shafaa teruliiko kuwolereza mutwale munze mumuleke oba muba mumututte temamuyisa obubi bambi teri lyakuterayo kabego okujjako akabego okafuna mu byewakola ku nsi bwe obadde ng'okolagana ne baseeka abalungi be bajja okuyimirira ku jjenizayo obadde okolagana ne baseeka ababi be bajja okuyimirira ku jjenizayo bakuwolereze ate nga jjukira edduwa y'omubi eyinza obutayitawo era nze edduwa ezo nzeewuumye abasajja abakubi b'ebitabo tebagadde edduwa yaayo banyiiza dda allah bali mu busungu bwa allah wano ku nsi obuyitirivu balina amasabu bakuba ebitabo ate be bali mu dduwa nti omufu bamuweereza allah ayinza okutwala ebintu by'abantu abo balina enkolagana ne allah walkafiruuna abanaawakanya bino bye twogera nga biziimula humu zalimuunu be balyaz'amaanyi fetubabuulidde anaawakana byawulidde twogera n'abiwakanya weeryaz'amaanyiza tubadde tukubuulira nti byolina ffe tubikuwadde byabwereere jamu bino ebyeri bwe kinaakulema n'obiwakanya nti tusaaga busaazi tunyumyamu bunyumya weeryaz'amaanyiza bw'oba obitegedde oyiseewo eri babuuza mirimu gya wano gye gikutwala ku left oba ku right gikutwala mu jjana oba mu muliro gya wano ejjana yagya wano kasita ejja wano osirikabe nga batandika kubuuza leeta kyoza nakyo oleese eki enju zozimbye ku nsisi nze nsigalawo alhayu addaimu la yamuutu atafwa wala yahulu takyukakyuka obusungu bwe yalina luli bwalina kati essanyu lye yalina eryabalungi lyalina nakati ye takyuka ku mbeera ze bw'ojja ng'oli mukyamu takuttira ku liiso nga bw'atattira ku firaawo obusungu bwe yalina ku firaawo bwalina ne kuggwe muli mu kiseera kimu ne firaawo mulayini yakulembedde osimbye mabega takyuka anaasanyukira abajjeewo anyigira abakozi b'ebirungi takyuka ovudde eno oli mulungi baasi ovudde eno oli bubi baasi kullu man alaya afaani bino ebiri ku nsi byonna byafaani afaani omumanyi yani
faane byonna bigenda kuzaawa wayabuka wajhu rabbika allah yajja okusigalawo mu bwappeke bwe biljalali walikram gano gonna amayumba bimotoka bakyala abaami abanyirira n'abatanyirira faani bonna bantu bafaane bonna bantu baki bakuvaawo bakusaanawo beera kyobadde naye faani omanyi faani bwewuba byonna bajja kubiwuubawuuba biggwewo kullu man alaiha faani byonna bajja kubiwuuba nga welaba faani bwewuuba empewo byakugenda nampewo wayabuka waliwo atajja kuvaawo ajja okuyimirirawo wajhu rabbika mulezi woyo akyasigaddewo n'ebintu ebyo si byebyangu byetaaga omuntu ng'ososiza emyaka 4 ebyo byetusomye naye abali wansi waana naafe mbuusabuusa nti osobola okubitegeera nga bwe kyetaagisa byetusomye emyaka 4 kyemyaka allah kwe yalonderanga bannabbi ababaka abasinga obungi bakula myaka 4 aba akuze omuntu w'emyaka 4 aba akuze yagamba owezanga 4 ng'osomeddwa eyeebaza bye bakuwadde rabbi awzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihi fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin emyaka 4 bw'ogiweza ng'oga nti rabbi suratul ahkaf aya 15 aliwo omusajja ejjuya ozeyawe yaŋŋambye ngenda kuweza amampandiikira ebbaluwa ebisayo 2 abantu batya obusiraamu buno abantu babutegeeze yageese mbuzayo 2 naye ngenda okutuuka mwana eddueyo njimanyi konze kuye gimpandikire konze bikula suratul ahkaf aya 15 awo ayagala ogitandika eddwayana mugatandikire eno egyebiri era owezezza ategedde bwewezaana nga tonnazimba nnyumba webaze byolinawo akazibu koolimu nga ana tonnazimba ng'onoonya mirimu oyagala kukola mu gavumenti 4 omwana aba yebaza bwebaza ate abaganda bagawula abakwebaza ngomanya luwizi lwebale ndiyese ndanga kunyuka sasa niko kwebaza tebayinza kwebaza ate gwe batalabye mabega gyagize wano tunyuka ku mmeka si 6 noba otuuse 7 mule eyo enkola ya allah ekitegeeza nti okuva ku 4 mba ntandise okusumulula ataano okuweza 5 awo ogende mu 6 bw'oba okyalina amannyo gonna weebaze allah tandise ogenda nga nkuyiwa kwana mbanjiwa buyiyi ogenda okuwulira awo kwana oba otandise okufuna ekirwadde ekiri kutwala ebigobo byogudde ku pikipiki ng'oyinaana tebiwera gondo kwasa tubakusuula nga toera kyowulidde ovaawo osiimula lugoye nyana be gajja ng'otandika okujjukiza abantu nagwako ku pikipiki obuvune myaka gya 10 awo bigwo gino emiggo gye bakkuba ng'obbye n'otalumwa gwanangi komyawo n'owulya muggo ku muggo ebirizi zinnuma kikiwabadde ki bankubako myaka gya buvune gya revisioni buli ekyayita ku mubiri gwo nga kikyali kyakubaako nkikomyawo lwaki nkikomyawo otandika okukikolako tawuba ebimayinda
kyovuga nti mpozezaana inetubtu ilaika ogwo omuggo nguwulidde bantwala embizzi ya munnange irimayinda egyo emiggo gyonna gye wajja oli eno nga toca we bakuba wosiimuula kwanange komyawo osobole okugamba nti inni tubtu ilaika ogwo omuggo ngujjukidde bagunkubira mu lufula nga ntwala ennyama y'abandi inni minal muslimina aye allah nsonyiwa kati nsiramuse buto omuggo guli gunsonyiwe abaganda tebayita obuvune obuvune buba bukuvunaana bye wakola kasoowe taana obuvune bukomawo gino gye bakutula egyo gyolabanga egyo gikomawo nga gikujjukiza inni tubtu ilaika buli wokujjukira nga inni tubtu ilaika ayi allah nenenya ogwo omuggo gunzijjukiza sinja kukola nsobi kukujja ku nsi ngaowezezaana nga sinnakujjukiza byetaagako tawuba enze kwettuka kunyumpuli bwetyo obuvune bukuvunaana ebyayita bagala ne basalasalako ebigambo nekikubula kyavaawa bwe buvune obuvunaana ebyaliwo singa babimalayo ebigambo singa abaganda naye baganda batugekitugirawo obuvune buno buvune baba bakuvunaana ebyayita kasowezaana mama oyitegedde wawe omukwano gwange yava muvubuka muto yava ku ffene n'agwa ndawe omanyi abavubuka naye kati eno mu bukulu ekigo kya ffene kiri nkiwulira kikomyewo kivunaana okulinya mu ngeri etali ya buvunanyizibwa omuti n'ovayo n'ogwa bwe bayita obuvune ovunaanibwa ebyali ku mubiri kuno ye masomese ntya kasoowezaana otandika kwogera byogyoyitamu kakati bikujjukize nti ogenda naye inni tubtu ilaika bino byenajja nayiza kati ebinnuma kati obuvune buno ali nenenya nkujjukiza amazambi gali gakoleko tawuba wa inni minal muslimin kakati nfuusa omusiraamu omulungi sikyaddayo ggwa sikyaddayo kubba ekimunyawulira bwebuuza abantu abakulu bagale basinda amagulu amagulu ganuma naye gwe gye gatambudde gakujjukiza nti watambula mu haramu mungi ne halaali yalimu naye bwegoli ngeri gyali omungi wekigoloba nti twatambulanga twagobanga enti okuva wano ntuzitwala emukono naye zonna zaali zizo oba mwalimu ez'abandi akati wejjukira ni mwalimu zewatwalanga ezitali zizo amagulu limayinda bakujjukiza kola tawuba amagulu gano ozinewulira ninjogera obiwulira alusa zikuuma mwana zikomyewo zituse weyazeyaze obadde oteekamu halaali yenkana wani haramu bwetwalinga mu myaka egyo ngompisaako ennyama abantu bangi kakati ennyama batunuulire abawezezaana haramu gwe bataddemu abutikidde halaali haramu gweŋŋamba yaliwa kino emikolo gye bagenda banayizanija mu busiraamu kati bebakyalya baga nti egyo esavu lyampitanga mu maaso kasolabo batandise gikuyitaako obuyitago ka enetubtu si bwe nali naye kakati nenenyeza bye najja sobola ompulira kasitunda eyatutonda ala yalamu man khalaqa eyatutonda yaliremye kutumanya gwe ne bweweepankaana bwe yasalira yagamba omuntu baweza emyaka 4 atandika okwebaza rabbi auzini ana ashukura ni'mataka allati an'amta alayya byompadde nkwebaza ndidde byenda byembirabye okubeera emyaka 4 ng'okyeyisanga akaana akato kyabuswavu eri allah kyabuwemu eri allah bakusobera kwebaza byoliddeko
awzina an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya nkwatiraako nkwebaza ebyombadde an'amta alayya wa an a'mala salihan walwalidayya kwana wano sinza kutebaza bakadde bange an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya walwalidayya sinza kutebaza taata ne maama abaali ensonga gwe nkwebazizza nga Allah byompadde obimpadde naye ate taata ne maama nzikiriza mbasalire mbeebaze okubeera nabo wali nsonga ne nabo baaliko ensonga yange wano maama n'atantuulira mu bulumi obungi mu ddwaliro mpezezaana naye kamwebaze maama naŋŋunjula n'atanjokya muliro maama n'atambicabi n'agaana okwebaka abamaama abo tebeebaka azze okuka ekiro gwanaafa teweebazizza olinda edduwo lyoka weebaze nnyoko nekitaawo nti akuwudiisiza rabbi awzini ayi allah nyamba nkwatireko an ashkura ni'mataka ntandike kati okwebaza ng'omuntu omukulu ebyengera byompadde wa ala walidayya allati an'amta alayya byompadde olaba bwokkiriza nti buli kyolina kike kiyakugambe nti buli kyenkuwadde ejjamu ekikyo bw'owezaana amalala gakugwamu n'okkiriza nti byolina babikuwadde buwi an'amta alayya mimma razaqnaahu byongabiridde ayi allah nkwatiraako nkwebaze walwalidayya wa ala walidayya nyamba nebaze ne taata ne maama biri ebyedduwa sinabyo tundamu baatuwuliisa nyamba beebaze taata ne maama baagala okwebazibwa nyamba onkwatireko nga bwe nkikoze ku lulwo jjukira nti eri yatugambye wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana gwe tulina kukusinza ote bakadde baffe okubayisa obulungi min al ihsani ila walidayika kimu kubayisa obulungi bakadde bo okusaba allah owokubeebaza ng'okuze sooka allah omusinze sooka allah musaba rabbi waliwo edduwa gye tusoma allahumma a'inni ala dhikrika washukrika wa husni ibadatika ay allah nyamba nsobole kwebaza ate bw'otuuka mwana n'otebaza ate oba musiru nnyo bebakula nabo bonna bawezaana wensiika dda ku bato wensiika ku mbuto kati gwe wezezaano bwe guba muti olinnya oli eri ku kanaala ka mtn waggulu gibateeka obuseppiki otuuse kati olowooza ku byakukka bw'atuuse kanaala eno towebaza akutuusizaayo wakati nno otuuse ku climax y'obulamu kati ogenda kutandika kukka okuva kwana kuba kukka kizibu nnyo omuntu okweza emyaka 4 nga tannamera luvi ettaka bwe liba nga ggimu naye bwe liba oli oluyinjayinja oyinza okugugirawo oluvi kitegeeza bunafu oluvi kitegeeza vwawo kukutwala vwawo mbi edda bwe twabanga tusoma oluganda nva nve mvi nvo nvu awo nawulabanga byennaku mvi nve ku duniya nva nve bw'oba ku nve ogera ku nvi nve ku nsi envi ze zikulanga tikanve ku nsi nkuje bw'ogaana okukitegeera mu myaka kaba kikutegeeze mu nviiri gwe enviiri okuze nva mve mvi mvo nvu nzikanve ku nsi envi zijje nva mve mvi oluva ku nvi nva ku nsi mve mvi simanyi wasoma kugamba wa luganda awo olwoba ogenda bw'oba nve ku nsi nvi ezenzigyeko nva nve mvi mvu mvo nve mvi ndikanve ku nsi kase envi zizze ezo byeriranye nva nve mvi nve ku nsi mvi envi zizze n'obuzima buluganda
ebintu ffe tubyogera bijja kutukubya nti bwe wavanga ku nva nve ku nsi nvi tewaziraba zeziddako kati bwolaba envi omanya nti nva ku nsi kati kuno kukuumikira ddala kasi oweza eno mu by'emyaka bapimira kwana mu mubiri bapimira ku nvi kwana ana n'envi bikwatagana genda wetunuulire bw'oweza ana envi zitandika abasinga obungi eno bwe bikulema mu kubala byebalireko tukuwadde gwe kalenda yo wena otandise okumera envi olemedde ku bwana bw'essomero obuteega mu makubo ow'envi ozaasiya abantu beebaza bwebaza allah byabawadde ayi allah mpankwebaze nkwatiraako nuŋŋamya mbeere mu bakwebaza ne bakadde bange mbeebaze okuntuusa ku kino eky'emyaka ana simanyi yejjubiri bagiyita jjubiri okuntuusa ku jjubiri y'ana nyamba nkwebaze ate onyambi nebaze ne bakadde bange kubanga wayisiza mu bwokuba kikyendi naye bali batugamba nti duwa ya mwaka duwa ya na eno nga bwe webazaako allahumma inni ala dhikirika wa shukurika njagala okwebaza buli kadde mbeere mina shakirini muweebaza wa husni ibadatika njagala nkusinza ensinza etali mu bidaa nzija mu nnyimbe ne mawulidi nkole bwe ibaada nga butununga bulungi ndeke kufaafaagana na ibaada nene nga te sizaaki kimanyi uli tetugenda tulina kwogera ebyaffe biggweeyo tubibalekere ayagala abitwala ayagala agaane kati nenfiiraano waliwo abatazaalira lwakuba njogedde bulumbi naawe alwabya nange ataba tujja kusisinkana ku ssaawa 8 otubuuze lwaki wayabya lwaki tewayabya kisayabya bwensonga gundi nayabya lwensonga gundi tukwate amakubo ag'enjawulo otegedde rabbi awuzeeni kitegeeza nuŋŋamya nkwatiraako njiraawo omubiri muntegeeze kyebayita okwebaza nkwebaze byompadde ompadde omubiri gwange gwonna tekuli kiso ompadde abaana ala walidayya byompadde ne bakadde bange nga sibatadde bali yadde baafuba weebali ayi allah nkwatiraako mbeebaze babeebaza batya nodduwa gye watuwa rabbi gafirli waliwalidayya warhamhum kama rabbayani saghira eyo lyekundi kwozimbira ebisigadde mbeebaze bwe bwoba weebaza omuntu ovuma muvume yasaana nyongeremu amaanyi mu kubayisaaki okusinziira ku busobozi bwange obiliwalidayni yasaana أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا كيف زيزانا nkwatiraako nkole byoyagala kuba ngenda saagala kutuuka mu maaso go nga nkyakuba kitabo saagala kutuuka mu maaso go nga nkyayabya owumbi saagala kutuuka mu maaso go nga nkyagenda ku mawulidi nyamba nkulosinge abansekerere naawe oyonoonese nyonooneke wa an amala salihan ntandika okukola ebintu by'abaana engamba abaana bategeeza ffe abasoma ebitali biri wa an amala salihan ntandika okukola abaana bye basomesa abaana ffe bamyaka 6 kati naye abavubuka abo emyaka 6 ndi muvubuka wa an amala salihan ay allah nkwatiraako nga maze okwebaza byompadde ne bakadde bange gyenvudde nabo wallahi bandabiridde ne bampeerera ne bankuza ne bandabirira mu ngeri yonna nga gyendimu bwe nninawo gwe kennyini mwene nkwebaze nabo balina omukono mu nze nga bw'olina omukono mu ffenna gwe katonda waffe naye ne bamuzeeyi baatulirawo omubiri okuwezaana saaba eweza nzekka waliwo agaasooka gano nga sinnaba kugira baaliwo oko banjirawo omubiri mbeebaze aljazaau leyasaana illa leyasaana abankolera obulungi nyinza obutabayisa bulungi mbeebaze mu bikolwa mbeebaze mu kubasabira mbeebaze mu bigambo bafu babalamu bano bakugamba bafu bokka
nina abalamu oliddewo nti wano twebaza abafuboka wala salihan tawba nkole ebirungi naye ngaebirungi ebyo njagala obisiime kubanga tukola ebirungi ate netutasaba allah kubikkiriza rabbana taqabbal minna ibrahimu yamala okuzimba kaaba kintu kirungi ate oda twamulagira akikole namalukiko nagamba rabbana taqabbal minna ayi allah kkiriza byetukoze ebirungi yes naye ate musaba bwe mba mbikoze obikole ki obisiime tawba wa aslih li fi dhurriyati ekituufu siina ayinza kunongosereza abaana ataliggwe eyo dduwa y'abaana nzadde omuntu w'emyaka ena abatalina baana aba yakeera n'abajjukulu bayinza okuba balina wa aslih li fi dhurriyati ay allah nkusaba onnongosereze abaana b'enzadde ne bazzukulu bange nabo basobole okukwebaza n'okuyisa obulungi bakadde baabwe ffe ababazaala okiraba edduweyo nkulu nnyo eyingiddemu allah n'abazadde n'abaana eyingiddemu allah okumwebaza eyingiddemu abazadde okubayisa obulungi n'okubalabirira mu kubayisa obulungi mwe muli n'okubasabira balamu oba baafa ate ne n'abaana esoose allah abazadde n'abaana bo wasuleke fi dhurriyati nongosereza abaana bange ani ataali kyetaazi mulembe ki guno oguliko ekisiyaga mulembe ki ogufudde omwenga amazzi mulembe ki ogufudde riba business mulembe ki abaana baffe bagenda okuwangaalira nga bawala bawasa bannaabwe wasuleke fi dhurriyati nongosereza abaana baleke kuwasa basajja bannaabwe abakazi kufumbira abakazi bannaabwe amazzi baganywe baleke omwenge riba bagireke bagende mu busuubuzi bw'oyagala abaana baffe bave mu ndongo badde bw'oyagala banongosereze zino ennyimba tebazigendamu banongosereze tebagenda mu mawulidi nongosereze abaana bange tebakuba ebitabo owulira ekigambo ekyo oli kijjawa wa aslih li fi dhurriyati nongosereza mu nsi eno etakyakuzikamu mwana mbeereraawo ku baana bange oba ndi bawindi oba siriiwo nga nafa naye katisankulese gwe tofa mu baana bange yedduwa bumala ojjusoma n'oleka bamulekwa wajjayo omuzira kisa n'akwatako bamulekwa naye baanoonya bokka inni tubtu ilaika nenenya gy'oli amawale gampedde bwe mba nakusobya nsaba kunsobya nyaka na bakusuubira nti eyo dduwa wagisomye bagenda okukima eswala ng'oli mulayini eyo dduwa bagenda okukima eswala ng'oli mulayini kubanga inni tubtu ilaika nkomyewo atauba rujuu ila llah nkomyewo wonjagala wojja okundaba wotanjagala sijja kubaawo baswadde bembadde nnywa nabo kati ngenze mu muzikiti mbadde nsoma mawulire kati ntandise okusoma omusahafu inni tubtu ilaika nkomyewo gy'oli wa inni min almuslimini obusiraamu bwange nzizeemu okubukubali enniwo kati ndi musiraamu mupya entasbihi ogiraba abadde ecupa ya walagi kati waliwo ntasbihi abadde tasaala nyina ekifo muzikiti nkomyewo kati ndi musiraamu inni tubtu ilaika nkomyewo gy'oli wa inni min almuslimin ngakasa nteeka mu regisita y'abasiraamu abapya abasiraamu abapya batandikira kwana ekitabo nkyokyezza wallahi ekitabo nkyokyezza banno bagaye nti mbadde ndagula mmaze nzizeeyere allah ndi mukuteekateeka watazawadu gye twataddeko kati ntandise okusiba entanda fa inna khayra zaadi taqwa entanda ekisinza okuba ennungi erimu okutya allah attaqwa abamanya bamu bagamba nti allah kwe kukulaba waateeka okulaba n'obutakulaba bw'otateekwa kuba kati allah agenda kundaba buli waateeka okulaba kati qamat salaati istawu n'omuswati nali nagwerabira nasomako ebugende nkomyewo edduwa ya myaka aga
daba Allah bakikolera nga osigazzaayo gulwofe okomyewo ekitegeeza nti amasinzizo gano gaali badde gajjuddemu abasajja bagi naye bambi tebakimanyi obasanga mu bbuwa so baali badde badduseyo nga bakomyewo eno mu ddalasa enyimbe bazivuddemu nga bavudde mu mawuledi enitubutu iraika byonna abaana bye basoma abaana abenkaaga byonna abaana b'enkaaga bye basoma tubitadde waine bamisimituzeyo ku ddalasa lwaki eddalasa mu muzikiti bazaagalamu tyeyaza mu busiraamu eddalasa lwaki majitama akawumun fi baitin min buyuti llah tewali bantu bayinza kuŋŋaana mu nnyumba ya allah yatiluuna kitaba allah nga bali wano bejjukira kitabo kya allah yatadarasunahu fima bainahum ng'ono akiyigiriza ono nakiyigiriza ono mu tafsiri mu kusoma tekisoboka busobosi mu nsi kubaamu illa nazalat alaihim sakina bwe bakikola allah sobotebeemumusiri omwo wagasiyatuhum rahma allah n'abateekako rahma wa hafatuhum almalaika bamalayika ne babeetooloola wazakarahum llahu fi man indahu allah n'atuuka okuboogera linnya ku linnya abantu abatudde awo eri bamalayika abali ku lusegere bave mu bitaala bakomewo myaka 4 obuseshayago nga takyalabika nti yakyuse yawulidde erimu yana n'akyuka wallahi bw'otakyuka eggwe nakwagala mu ddalasa za muzikiti gitabakawo mu fi baiti min buyuti llah ekidaala si baiti min buyuti llah kimwasuzemu ekiro baiti min buyuti llah eno yakyokola oluusi nyanimbaga nti kale wakiri edduwa muzeete ku muzikiti kubanga muzikiti gwina entandikwa atirisi mu bisiraamu subhanakallah kino ekitabo kiwooma ahla min al asal abwakapiri bagamba nti kino ekitabo kiwooma okusinga omubisi gw'enjuki okujjako ngaakamake kalimu amamuwa